Rastaman tiba njaga tubuukeko eggwanga Uganda dakiika ndaba nsigazanga 8 njaga nzikozese bulungi tugendeko ekiri e Bungereza palamenti yaayo emaze ebbanga nga yemu kuzisinga okuba mwami Museveni era nga bavayo bamugamba dictator ata violating human rights ate obola eddembe ly'omuntu n'ebirala ddala ne ku nsonga z'ebisiyaga baamutabukira nnyo kati ne basalawo ndowooza ne gundi ya Bobi Wine we yaggwerako awo baani ye kati essaawa eno ndaba batandise ate kubanga baagala kuleeta George Ssenyonyi gwe bali mu kwogerako gwe baagala oleeta 2026 kino kiri gobo kitunulya kiki lwaki bakyankalanya kwegamba nga boge lwaki bacyanka naye buuza bo banoonya ki banoonya ki nti okusooka Uganda yali ya Bungereza yes from colonialism wawe baddenga ya Bungereza era mirundi mingi abazungu balwanidde mu Africa wano nenga yo Bungereza target yayo egamba that is Queen's Land akatakako South Africa nagibateera bagiyuza bonna abazungu bayuza South Africa Nigeria yagibaddukamu n'agibeesonyiwa ne bamusuuza Sudan ne batuka n'ogiyuzaayuza America ne mutwalako Egypt ensi ezimu bamusuuza ebimu nakkiriza nenga alina akataka ke katono yenga kuba yayagala nnyo gye bayita Nile Valley okuva ku source ya River Nile paka eri mu Delta mu Egypt Bungereza yayagala nnyo valley eyo kwebiseera ate biri ebikadde Ottoman Empire yali efuga waawo gye bayita Turkish Empire ng'eva mu Misiri nejjanga ekkirira kati Empire bwegwa Bungereza yagala nnyo wamba akataka ako naye bajjanga bagikoona mpola mpola yasigazaawo Uganda bwesigaza Uganda abasajja babadde baagala gitwalako Uganda politically ngati yavuddeyo netandika n'okusanctioninga baminister nereeta n'abakulembeze kati abaayo beyeerondedde nga Bungereza etandise okusonga twagala Ssenyonyi twagala gundi kati balina listi speaker tojja wa naye luli yadde yabirekera America yasayiningisako Bungereza endagaano nti tugenda kukuyamba mu Sematalo naye tukuyamba ensi ezisinga zewafuga amatwale ogenda ziwa obwetwaze Bungereza nakkiriza kati watandiko ziwa obwetwaze ate America najjanga aziwamba kye bayita hegemony kwega akuwamba ku mpaka either natika ku government eyiye oba nakutiisatiisa kwega oba okolera ye America najjanga awamba Bungereza wabaddenga ava ate America nga wajjaluma ke kaliko enkula ze ne bamusuuza South Africa bamusuuza wa bagenze bazimusuuza era ya America yagalako n'okuwamba obwo obuso bwaliyo nga tebulina nnyo kwega si Bungereza teri abutwala abo Haiti kana kalimona yagala otuwa abakyala eno wansi bamuswati kati yo Bungereza yasigaza akafo Swaziland yes kyokka America ebadde ereesa olukwesikwesi ewambe Uganda naye ejeze kuba abazungu nga tetubaawuddemu bonna mu NATO forces kwega waliwo secret services zikolera abasajja abo families ezitwala nti zezifuga ensi zigenda zikuleetinga wa mawanga mu continent mu bitundu ebyenjawulo gabakolera emirimu gyabwe gye bayita outfit nti mu Middle East tuyinayo Israeli yaffe ejatukuira Pakistan exactly leave alone tucyankalanyiza mu Middle East yawo yeriwo kucyankalanya kola byaffe nti mu South America eri tuyinayo Colombia ejatucyankalanyizaawo mu Eastern Central Africa wano tuyinawo Uganda simanyi tuyinayo zi Philippines eri mu Asia kati obuzibu abakulembeza bagenze bava mu ekyo kye bayita outfit countries nga bwakwata obuyinza ava ku ndagaano y'abali gye baamukozesa ebyamiini avudde ku ndagaano y'abali abaamuleeta n'atandika batabukira already obote be baamuleeta bwe abakyukira mbu simanyi agenze mu Basoviet mulungu shikirabu beekutte n'abasajja ba Jomo Kenyatta abazungu bennyini be baamuggyako ne baleeta Amini n'abatabukira be baamugjawo Tanzania be influencinga motion olukiiko lw'emotion Tanzania ne baleta system eriwo era bayamba President Museveni okujja mu buyinza abazungu baamuyambira ddala yadi yalina okukola emirimu gyabwe naye teyagikola that's what I know kati bo Abamerika ne baguguba nga kye baagala kuwamba nsi gye bayita Uganda Bobi Wine musajja watwaza akubye vibe akoze kyakoze wali musajja bamuyitanga Amsterdam wa CIA eyo
nga je yaleta red power movement, people power movement. People power movement eva mbazungu. Obama yagitandika youthful leaders of Africa. Ni bali kurutinga bavubuka abapya, mwali Julius Malema asimanyi tindi luso bali bandi across Africa nga ne principle mwe bamuvubira. Nga ba ready liboni ready baleti ovulera tezili Uganda yokka. Nazirabako ne wa Malemeyo. Exactly, ndi bano bayina ekintu kye balimu nga oluwaki designinze. Kati obuzibu abasajja ne bagala okyezza Abamerika bwe bakwatira ku Bobi Wine. Ani atwala Bobi Wine? Zabongeza atwala Bobi Wine Ukraine musimanyi yagenze mu lutabaalo. Wano we yagenda nga abo Amerika. Bino ebya movies simanyi bikumutu ba Amerika nga bibabikola. Gwe modoli nga afuuka omukulembeze wano nga bamukutte kati Bungereza ebyo byonna ebimanyi. Naye etya kufiirwa kataka kano aka Uganda. Nenga successful singa America eba successful kwe bikoze mu mawanga amanyi nejjako omukulembeze ne leeta omulala. Nibo bye byakole Ukraine. Bajjako president wakabi afuga ne baleeta omuzannyi wa katemba. Kati gwangola bajeriri. Bokwe ga interest za bikasita zitukirira. Kasita bajjako oyo kati bakimanyi nti at least okulemererwa eyonoona bwogana Gaddafi kale gwanga tuliyiwe. Kati Bungereza yeteekera ekyo nti nedda America tutwalako akantu kano, we need to design up a new strategy. So kati Joli Senyonyi ya yomu kubali Kristiya Abangereza. Era namulayeko nga bagamba nti kati ono gwe tulina okuleeta. Nti ate kyakubira abasajja bali so diplomatic Abangereza. Omungereza ne mu system ye bwe yajjanga n'okutufuga yaleetanga lupapula nagamba chief oba eruda sayini nga wano kweganga ofuga abantu on his behalf indirect rule. Teyalinga mu Germany ye luwa kabuli direct rule. Omufaransa ali wa assimilation police nga manyino kutwala na kutwale we na kusomesa na kuyigiriza Olufaransa na kukola biki. Kati yone yalinga babega wakate ni Omungereza. Ninga yegala nnyo smart work signing endagaano wano na akubba. Kati ettakale signing nga wano na akuyisaako. Nakati byali muchokola bwanonya Omungereza after evaluating ze kyemmanya leka byayisizaamu yazo tasobola Bobi Wine. Character ya Bobi Wine Omungereza tagisobola. Yes. Eyo character ya Bobi Wine y'abasajja ba America, man from nowhere, land of opportunity. America land byo. Etaga bano ba Joli Senyonyi bambuga. Ba George Bush be ba America be ba Bobi Wine. Bebo naye mu America busema be Boris Johnson, ba Gordon Brown, protocol be bano ba Joli Senyonyi. Kati ate bono obuyinza tebakyayagala bya ye byamanyi Bungereza tekyabyagala kuba yafiirwa bingi neetuuka yali Great Britain neekunkumuka yasigala United Kingdom. Busibu tonotono. Buli awo simanyi Scotland, Wales, simanyi Northern Ireland ndoza United Kingdom. Ensinga nyaha. Naye yali Great Britain ng'egenda paka mufa Asia eri mu kwe yafuga ne India nefuga ne China. Ono ye Rastaman. Aya naye. Kibaga. So kati Joli Senyonyi ekimwagaza yali mu pipeline y'enteekateeka z'Abangereza. Entuufu era ne mu nteekateeka zaabwe bazzeeyo okwekwasa biri bisiyaga simanyi biki naye nga nabo bateekateeka lusayini kwegamba lujjuliro lwabwe. Enkolagana ya Joli Senyonyi ne Bobi Wine tefudde. Efudde. Olwo yange kakali bagala kussa Joli Senyonyi konzati lwaki. Ani Museveni uli awo konze nedda kale tumutunulira na principle kuba ababiri babadde bakinywi. Naye nze kuvadda ku OTT. Kati ojja kujja nkula OTT. Kati lumojja kujja nina ebitabo byange bimu nabitadde mu office muli nja kujja n'ekitabo amabaluwa gali 3 genda wandikira Bobi Wine nga nakamala okusoma 2011. Ng'akyali Bobi Wine offer ya base nga mpandika president ghetto president amabaluwa agandika kulaga. Era ojja jjula nti mbutufu bino ebintu bikadde tebyabiwandiise jjo. Kati ku Bobi Wine gwe mmanyiiko nze nganze kuba nabeerako mu fire base I can tell you. Ku Bobi Wine gwe mmanyiiko nganze ne Senyonyi nga atandise okwagala okuwoza abandi batandise omuteekako obutalambu simanyi next proposed president. Amujjeewo. Lasta wasibula olwaleero. Awere bulungi mwera. Paka wiki ejja enakubeera Lwakusatu tubeerawo ne Rastaman Tibaka. Aya mayi Katonda atukuume atwe buli omu kyasinga okwagala. Anything Media.